Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh Abdullah Ashraf tumweyanziza tugenda kumuzza maaso awo biidhinillah. Sheikh Muhammad Lugolobi munabutambala safi munatarehe essaawa eno yagenda okubeera nga atukwatamu insha Allah akadde yagenda okubeera nga atukwatamu insha Allah wanaaba amaliriza era tujja kubeera nga tubabuulira ekiddako. Oyo munatarehe mu Uganda wano omu ku basajja alhamdulillah betuyinawo abamanyi ebyafaayo by'eddiini eno busiraamu. Saba Allah agira amutukuumira asigale nga atugasa ate naye Allah amuwa obulungi fi duniya wal akhira. Munabutambala munnange Sheikh Muhammad Lugolobi tukwaniriza ku mukolo guno biidhinillah. نعم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا رب وصلاة وسلاما على من أرسله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza akoze enteekateeka ennungi bweti nembeera nga ntuddeko mu bayizi abakyanoonya ilmu ate nga kye bakola kya muwendo, ng'ate ndabamu n'abasajja abakulu abo Allah baalekawo nga kyayagala mu abato mufune essuubi nti musobola okutuukayo. Kyava alekamu abasajja abakulu ng'oyo, naye singa abajjawo bonna nti musobola kufuna ssuubi lya kutuukayo eyo. Kati n'olwekyo ndi mu bantu ab'emiteeko ebiri. Neebaza Sheikh abadde wano nange nsomyeko akatono ako, mpulidde engeri gy'aseeyeeya mu irimu eyo Allah gye yamuwa nengamba alhamdulillah. Kati n'olwekyo Allah agaba bw'atyo, akwata ono n'amuwa kino gwe ne weewuunya, n'ono n'amuwa kino ne weewuunya, naye nga kyayagala irimu eno etambule. Musajja ng'ono bw'atambuza eyo nange n'entambuza eyange gye mmanyi, n'omulala n'atambuza eyo bwe tugenda okugatta abantu bafunamu. Kyava tagiteeka mu mutwe gumu. Al-ilmu bahar, iri mu nnyanja tusenako obusenyi. Era kyova olaba nabbi wa Allah ayitibwa Musa alayhi salam, sinatandika kusomesa mbakubira kifaananyi. Nabbi wa Allah Musa alayhi salam ayina akaseera we yatuuka n'afuna ebibuuzo bye ebibuuzo 8 n'agamba nti kaŋŋende ku lusozi oluyitibwa Jabalu Tuuri olusangibwa mu nsi eyitibwa Masiri mu katundu akayitibwa Sinai. Olusozi lwe bayita Tuuri, akafo Sinai, ensi
Masiri oba Misiri oba Egypt. N'agenda we yayogererangako ne Allah subhanahu wa ta'ala n'atuukawo. N'agamba nti ku luno nzize kubuuza ebibuuzo 8. N'abuuza ekisooka n'ekyokubiri n'ekyokusatu n'ekyokuna n'ekyokutaano n'ekyomukaaga n'ekyomusanvu n'akomaawo. N'agamba ekyomunaana sijja kikubuuza nkakasa kyange. Naye bwe yaddayo n'awulira ng'era kimubanja akibuuze kwamusingako era yaddayo. Ekitegeeza luli yeemenyera bwereere. Naye bwe yaddayo n'abuuza Allah n'amugamba kati njagala ontegeezeeko muno mu nsi mulimu ansinga okumanya. Nabbi wa Allah Musa yabuuza. Weekitiibwa Allah yamuddamu tactically n'amugamba nti ddayo okwate ekyennyanja smoking kukalirira. Naye bw'onoomala okukikalirira ekyo ekyennyanja kyennyini kye kijja okulaga awali akusinga okumanya. Yali amugamba nti totawaana kugenda n'ekyennyanja ekyo kikusinga kubanga ekintu ky'omaze okutta ate kikulagirira kitya? Ky'omaze okutta ng'omenye ekyo kati kifuwa kikaliridde ate kikulagirire. Yali amugamba butagenda era yalemerako n'agenda. Naye kye yafuna eyo omusajja gwe bayita Khidr yakimukola. Eyo sijja kugendayo mbadde nkulaga al-ilmu bahar. Naye baali tebannaba kutambula nga bayingidde eryato bagenda. Akanyonyi ne kajja nga Musa akalaba ne kakka bwe kati. Omanyi bwe kaba kajja kabanga akabba obubbi amazzi ne katonnya mu mazzi bepa naye kaba kasituka ate amazzi agamu ne gaddayo. N'agamba Musa nti akanyonyi ako okalaba nti kazze nga kalowooza nti kagenda kutwala naye ekirala kikasimattusi. Kati naffe akanyonyi kye katutteko ye ilmu Allah gye yatuwaako ffenna abali mu nsi eno. Ako kye katutte bweka n'erimu Allah gy'alina kuffe gye tulina bwetyo bwefaanana. Kati ndabira ddala nga bengenda okusomesa balina kye bategedde. Era bw'oba totegedde oba onkoze bubi ku ekyo kye nkugambye. Okumanya Allah yakusaasaanya togambanga nti omazeeyo. Erimu tesobola kuggwayo. Atuyamba buyambi n'akuwa n'oseeyeeya n'olowooza nti ndowooza kati buli kimu nkimanyi. Naye akyalinayo abantu be. Kati kyembadde ntegeeza kye kino nkuyambe naawe abadde tokitegedde okitegeere ti mwabasoma temuggwaamu maanyi. Nti bano abatudde wano boogera nti olwo kitalo nnyo nedda okyasoma. Yongera bwongezi teekamu amaanyi ojja kulaba nga fate eno abali eno ng'otuyise nako. Ekyoba okola concentratinga ku kukola ki? Ku kusoma. Kubanga nze abansomesa n'abasomesa Sheikh ono mwe temugenda basanga si bwe kiri. Ate naffe waliwo bano abagenda okusomesa mmwe bye bajja obbasomesa nga teffe tetukola ki? Tebali abasomesa baffe tetwafuna ku mukisa kubitusomesa. Kati temuggwaamu maanyi. Genda mu maaso kasita omalirira ojja kumalako bulungi. Ky'oba okola mpisa zokka. Irimu teyeetaaga kugwa ku ttaka nga sijjimu. Nziramu irimu kasita egwa ku ttaka nga sijjimu tegasa. Kintegeeza nti irimu yeetaaga okugwa ku muntu ng'ate ayina empisa. Olwo ejja kugasa. Musajja omu yagenda okusomesa abantu n'atuula ku kituuti kyaffe biri sheeke by'omanyi ate n'okusalako n'asalako. Wamala okusalako n'alyoka ate bagenda okusomesa abagamba nti olwaliro ngenda kusomesa ku kino sigenda kyogera. Olwaliro ngenda kusomesa ku kino naye wano tewali n'omu yali akikoze mu butuufu. N'abasajja abakulu mwebali. Abasajja abakulu bakwata engatto ne bagenda.
lwaki kasita yagamba nti kyengenda okusomesa teri wano yali akikoze mu butuufu sajja abakulu bakolaki kati n'okusomesa kwennyini kwetaagamu empisa abayizi abakyasoma mbegayiridde musooke empisa kasonda obeera ow'empisa nga buli muntu omuwa ekitiibwa kye nze seeko ono musanze asomesa naye byasomesezza yeirimu Allah gye yakolaki era akyogedde wali n'agamba nti omulala ayinza okujja naga nti ebyo byasomesa abijjawa bw'otyo ku munno nga naye azze asomesa n'oga abijjawa ddala ayinza okuba nga talina waabijja kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala oyo atalabika yatuyamba nnyo n'asembyayo mu bannabbi n'asembyayo kuleeta ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atamufaananya bali kyeyamukolera kyekiriwa n'atamukkiriza kusoma ku lubaawo na muntu yenna kubanga abasoma ku lubaawo olumu banyoomagana ojja n'otuula wano n'omala okusomesa n'agamba aye ebyo twabisoma ffenna akumazi naye tewali yasoma na nabbi Muhammad n'omu bw'ati he couldn't write nga tasobola kuwandiika bw'ati Allah yamuziyiza and he couldn't recite n'okusoma bwekuti nga yakumuziyiza lwaki bano bagenda okubuulira balabe nti yes ababuulira ddala teeka okuba nga abijjawa ate nawe yabisoma Allah yassa aya mu suratu al-ankabut mwe mukyasoma gundi zammwe zikyakwata nnyo suratu al-ankabut nenyinza okubuuza yakumeka sijja kugendayo naye mu aya eyana mu 8 please nyamba ogendewo suratu al-ankabut nabbubi Allah yaddira spider gye yawa erinnya eyo imagine naye yayogera mu aya eyana mu 8 wemba ndi right bashiyokhu muyinza okunyambako ne mugendayo oba abayizi gendayo katono bwemba nsobezza ndi muntu naye onzijukize nti aya yakumeka naye mu aya eyo owekitiibwa Allah yagamba naye tulina bye tusooka okunnyonnyola nga situnnagenda mu aya gwe gwembulira osobola okusembera ekyaliwo kyekiriwa yali atandise okweraliikirira ng'alabanga akamogo bano basoma ate ye tasobola kuwandiika tolaba tuyinza okukalabanga akamogo naye Allah yamugamba nedda teweeraliikirira wama kunta tatlu min qablihi min kitaabi kiyo shekh gwe olubereberye ngenza okukutuma nga toyina mu kitabo kyonna we wasoma wala takhutuhu biyaminika era n'ebyo ebikukkako ate si gwe obiwandiika even oba kukikola olaba Allah bwamugamba oba kukikola n'obeera ng'olina woosoma ng'ate era gwe owandiika lartaba almubtilo bali wandibadde obawadde chance wandibadde obawadde chance okwogerako nti ayina we yabisomye ye yabyewandiikidde ffe bwe tufaanana nawe ensoma nenzija nenkolaki naye ye talina we yasomanga naye ate tekiba kirungi kumwogerako nti teyasoma kubanga Allah yamwejjeereza mu Qur'an n'ayogera bw'ati n'agamba nti allamahu shadidul quwa teyasomanga mmwe bino byagenda ku lubaawo era yamuyigiriza aleeta buleesi n'akwata n'aleeta n'akwata ate n'agamba bano nti ikitubu bano bakutabul wahayi abawandiika obubaka yabagambanga nti ikitubu muwandiike ne bawandiika bamala okuwandiika n'abagamba kikye muwandiise ne basoma naga nti awutereezaawo si bwe nagambye tereezaawo nga bamusomera naga awutereezaawo oyo era Allah alyoka n'amuleeta n'asembayo
naye bw'aba yamuleeta n'abeera nga yasembayo twesiimye nnyo twesiimidde ddala fe abali ku mulembe gwe kubanga buli kimu yakijjayo. Olwaleero oluvannyuma lw'obbakuutira ebintu 8 tugenda kutambulako wano, tugenda kuvaawo wano bayitawo batya wano bayitawo batya kazo tugenda kuvaawo wano ekazo mbatwaleko gye mbatwala tubeereyo okumala ebbanga tujja kudda. Okay, mumanye tugenda kowa gye tugenda okulaga naye nga tujja kudda tofaayo. Naye nga nsooka kubalaamira ebintu 8. Ekisooka okutya Allah subhanahu wa ta'ala, oteekeddwa okumutya. Ekyokubiri okumweraliikirira, nga weeraliikirira olunaku lw'ogenda okuddayo gye wava omusisinkane. Tuli ffenna, nze bwe mba nsomesa oli ne yeebaka kikisinga okunkola obubi. Saagalira ddala muntu yeebaka n'ozibiriza, kubanga bw'ozibiriza obanga antumye nange nzibirize ndyoke mbagambe nti abange nti tweraliikirire nnyo Allah, tojja kunyumirwa, tosobola kunyumirwa atoolo ng'olaba abasomesa akoze eki. Nange era sinyumirwanga bensomesa ndaba bakoze eki, beebase. Okay, ekyokusatu okwegendereza ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ali taktiko nnyo, ekibanga ekigambo kirungi. Nga bw'olowooza si bwakola, akumanyi gwe ojjudde ebirowoozo bingi, oli mwetaavu nnyo, oyagala buli kalungi. Tolowoozanga nti endowooza yo kwajja okukola ki, kubanga yakwogerako mu Qur'ani n'akumalayo n'agamba ti innal insana lirabbihi lakanud. Omuntu kamubuulire eri omulezi we ajja kutoma paka era otoma butomi. Wa innahu ala dhalika la shahide, era yennyini mujulizi kwekyo. Wa innahu li hubbil khair la shadidi, tayagadde birungi woowe yeggwe. Kati ate gwe ndowooza yoyagala birungi byokka, ate ye atobeka. Akola ki? Atobeka. Kakati onookola otya? Olina kukola otya? Kumwegendereza. Bakakensa mu ddiini yaffe bagamba nti ashariatu fawqa al-aqli. Sharia yonna nga Allah bwe yagiseetinga, basiraamu mutunula eno yaafe, temutunula bbali, nze muntunuulire njagala mummanye. Siraba lwaki onzijjako amaaso ate n'otunuulira abalala ate nga nze musomesa. Ashariatu fawqa al-aqli, sharia yonna nga Allah bwe yagiseetinga eri waggulu wa kutegeera kwaffe. Yeekoma wano, ffe amagezi gaffe gakoma wano, ate yo sharia eri wano. Onookola otya? Sharia yonna eyita wano, bwe amagezi go gakoma wano. Lwaki yakikola bw'atyo? Akulaba engeri gy'ofoosinga amagezi go gatuuke ku kiri. Ye tasiki gy'olina wano ku dduniya. Okufoosinga amagezi go gakomye naye n'oteekamu ka extra n'okituukako. Tolaba effort gy'otaddemu teba y'amaanyi, ensonga lwaki Allah agenda kukurewadinga. Ng'osobodde okutuuka ku sharia ng'ate tetuukikako. We buli ekya sharia kyonna bwe bakikugamba oyagala kuteekamu magezi go. Kyonna mwe mugende mubirabe. Buli kye bakugamba nga kiri mu sharia ogenda okulaba ng'oyagala kubuuza. Oba kankuwa ekyokulabirako ekyabo. Omuntu bwe bamuwa water, mineral water, bamuwa mineral water, gana amazzi ag'omu bucupa, asumulula busumuluzi n'agamba bismillah n'anywa. Kibe kiri. Waliwo alina kyakola ekirala. It is kaba basumulula bata bakulaga ne bakasumululira. Olusumulula n'agamba bismillah n'anywa. Okay? Kakati ate bw'atuuka ku mwenge nga bagumuwadde. Abuuza. Lwaki Allah yagugaana?
n'amazzi wandibuuziza lwaki Allah yatukkiriza tuganywe bamala okutegeeza kirina kino ekitegeere naye oyagala kidda kimu kyayagala okutegeera oyagala kutegeera n'amazzi buuza kati shariya eri waggulu waki obuuliza ki nga bakugambye nti tonywa the word is tonywa ate yakutonda yakikugamba which means kijja kutuusaako omutawaana naye siro oyagala kubuuza seeka ogenda wonnyo genda deep onyinyonyole lwaki Allah yagaana omwenge okole eki n'amazzi mbuuza ngende deep lwaki yakkiriza okuganywa olaba bw'ofaanana ye muntu kye bamuganye ayagala bamunnyonnyole kye bakkiriza akitegeera nnyo eyo bayita sharia okay ati n'olwekyo mwegendereze n'ekisembayo mwagale nnyo ebyo byebina ebisoose ebina ebiddako gwali wano Allah akubanja okubeera ow'amazima beera w'amazima nnyo ojja kulaba ng'ensi opepeya bupepeya naye amazima ge tusooka okusuula abayizi mutuyambe ffe tuyinza okuba kale biganye naye kale mugende okujja mwe mutulage kyaputa endala ng'abaana musaza kimu mwabali wano mu mazima nga bali abaana abawala olw'ensi ejja kuwona ekyokubiri obwesigwa al amaana as-sidqu kyekisoose ekyokubiri al amaana obwesigwa ng'abantu ku kyalo bagamba nti omulaba oyo Ahmada yasinga obwesigwa nga nakyo kirina butambula abantu bakusongamu naye nga bakusongamu lwaki obwesigwa ekyokusatu obuntu bulamu humility oba atawaabo obuntu bulamu Allah bukubanja beera nabwo bw'obeera omuntu bulamu oba owonye olwaleero tulina problem ey'abantu okuba nti bonna obuntu bulamu almost bobaweddemu kambawo ekyokulabirako olwaleero twaddira obudde obw'ekiro ne tubwewola tubugatta ku bw'emisana muntu azuukuka ssaawa 9 ne yeteekateeka agenda kukola waliwo ne bennyini abali wano nga ekyo bakimanyi ssaawa 9 azuukusa olwavudde mu buliri agenda kukola naye bw'aba ayita mu kazo muno nga musajja wattu asalinkiriza atuuke ku main ayina bantu banne basisinkana nga bantu nga ye n'asinziira n'alengera nga structure ya muntu n'asanyalala n'ayimirira n'agamba nti wano kansooka mpiteko ndyoke entambule naye nga structure alaba yaki muntu naye bw'alaba embwa naga mbwa neyeyongera okutambula kakati omuntu atandike okulaba nga embwa ye mukwano gwe ng'ate omuntu ye mulabe fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kakati obuntu bulamu tewali embwa bwe zinaabanga zirina obuntu bulamu ng'abantu tebalina buntu bulamu awo waliwo problem era mukifubeeko nnyo mmwe abavubuka nze ndi ku mmwe mufube nnyo mulabe nga mukomyawo obuntu bulamu tukomyewo obuntu bulamu obuntu bulamu buli luttawa bassebo nagambye nfunye emiteeko emeka 2 abaana abawala obuntu bulamu buliwa bahajjati abakulu obuntu bulamu buliwa olaba nze kentudde wano niwemba sisomeseza bingi nendekanga wano setinze ntambula nengenda nga ntebenkete obuntu bulamu buliwa naye ekibuziza obuntu bulamu kwe kubeera nti endera gye baatuleramu ate si gye tubalezeemu mu abaana ffe ku kazo kwonna nga kulera omwana ng'omwana bw'obeera ku kazo abasajja abakulu bonna ab'okukyalo ekyo nga bonna bakola ki bakulera oba kusanga ng'otambula gwe ddayo eka ate emisinde ng'okola ki naye olwaleero omwana bamugamba nti deeka n'agamba gwonzaala nakikumalako notambula n'ogenda kubanga akabuuzo kakubuuzizza taata wa mumanyi
kati awakugamba ndeka ayinza okuŋŋamba kabeerani taata. Kati temusobola kubeera na buntu bulamu nga mufaanana bwe mutyo. Simpossible. Era kambakubira ekifaananyi. Anyanjudde wano agambye nti ndi munnabutambala, and it is true. Ate munnabutambala ayongeddeko akagambo saafi. Oyinza okukiwakanya. Bwe mala okubeera bwe ntyo era ewaffe Butambala mbeera Kibibi ku kyalo kye bayita Kikumbo. Kutegula oba oyingira Kibibi bwoti waliwangawo eggala gyawo. Then n'oyambuka eyo waggulu kutegula kyokka nga wansi eri bwe tuba tugenda okukima amazzi nga tugakima mu kikko weetikka eddebe by then nga twetikka ddebe. Naye ate neerabidde, I'm sorry, nagenze maaso nga simaze babuulira. Nze nazaalibwange ennaku oyo mugamba affe atuyambe. Mumuyambe oyo, muyambe mwebbeere. Ate bw'omuyonsa ofuna empeera mpitirivu. Omwana bahajja tukamba buli mwana lwasika omukyalo, buli mwana lwasika ebbeere bw'ati bakuwa makisi, naye sizimanyi kano kagira ekiri ekyo Allah yakiwaabo naye bakigayaalirira buli lwagira ati nga batonyeza. Omwana oyo omuyonse agguka emyaka emeka anti embadde empugusemu katono. Naye kati Butambala amazzi tugakimawa eri wansi mu kikko kati nga twetikka ddebe gye bayita tin. By then twetikkanga ki ddebe. Naye nakkirira bwe nti neŋŋenda ne ntuuka mu kikko gye tukima amazzi. Kati wano waaliwo omwami nga bamuyita Tebusweke, Haji Tebusweke, ali awo mu kikko. Akati mba mmaze okwetikka eddebe lyange twalietikkanga ng'olisitula n'oliteekako wano ku viivi n'olyongerayo ne lituuka ku mutwe. Akati mba nnyambuka bwe nti n'eddebe Haji Tebusweke n'andaba n'agamba ggwe Lugoloobi sooka ojje wano. Ggwe Lugoloobi sooka okole ki? Ojje wano. Naye n'aŋŋamba nti n'eddebe yange n'agamba nti amazzi ago gayiwaawo. Ate ondeetereyo endebe endala 3 nazo zingiira awo otwala agammwe. Nengayiwawo nenzirayo nendeeta emirundi emirala emeka 3 nga woono ey'okuna mba ndeeta n'aŋŋamba nti kati genda, naye nga ndowoozezza nti agenda kuŋŋamba nti naye okola ki giteeke wano. Nenyambuka bwe ngenda okutuuka awaka ku kasozi nga muzeeyi ayimiridde ku pipa kye nali nyina okuteekamu amazzi ng'akutte n'akaggo. Neŋŋamba lubaze. N'aŋŋamba ggwe Lugoloobi baakutumye amazzi obwedde, kitegeeza maama awaddeyo ripooti ti oyo yagenze dda naye tannakola ki. Baakutumye edda obwedde amazzi naye obwedde okola ki? Wazze ku luzzi kuzannya? Ne mugamba nedda taata, mbadde nkyakimira Haji Tebusweke amazzi. Akaggo n'akasuula n'aŋŋamba nti mwana wange okolanga bw'otyo. Yali aŋŋoomya oba yali antereeza? Akati abakulu isa challenge. Okyasobola okigamba omwana? Ogamba bugambi yakuzaala yanakutuma bw'ati n'omwana n'omugoomya nga byoyogera. Akukima amazzi, akutuma amazzi asooke wosooka okima agage nga nze akuzaala tannaba kunkimira ayina n'akamanyiiro. Anoono omwana awo nzadde yayogera. What's that? Ono omwana tajja kupiikinga buntu bulamu kuba obuntu bw'omulamu bwinvolvizemu ebintu bingi. Okuyamba abazeeyi nga eggaali emulemeredde n'omusindikirako n'omutuusa ku kasozi. Olaba ono muganda we bwanyeenya omutwe. Omusomesa wange yaŋŋamba nti bw'obanga olina b'osomesa ne wabaawo akola bw'ati omanya nti akitegedde nnyo n'okusinga gwakimusomesa. Yes, omusajja waagirira bw'ati aba asise bingi naye ffe bwe tutyo bwe twaleerwa
ega kati simanyi tugenda kukola tutya. Allah yayogera mu suratu Ra'd, sekonkebererako mu suratu Ar-Ra'd, bwe mbanga ndi mutuufu. Ra'd ya 10 na meka. 13 kakati ayi eba ya 11 sekankeberere ekya oyo kasayogedde 13 eri eba ya 11 bweba yo ya 11 ayi eba ya 13 ekyo nakiteeka wa aya ya kumeka sura ya kumeka suratu Ra'd. Aha kebera mukebere bannange mutuyambe suratu Ra'd njagala kutikinga mu izoyo agambye ya 13. Is that true? Is that true? If it is true, then aya ya 11. Cheka genda kwa aya ya 11. Aha, aya ya 11 etandika bweti. Allah yali atubuulira ebikwatagana ku ffe ne bamalayika be yatuteerawo n'atandika ati komaawo yeeyo yakasitakoonako. Allah yagamba nti lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi. Oyo omuntu golaba atambula mu dunia alina bamalayika abamulondoola be Allah be yamuteekako nga abamu bamukulembera ate abalala bamuvaako mu mugongo. Yahfadhunahu min amrillah, bamukuuma ebiragiro bya Allah bituukirire bye yeetaaga bituuke ku muntu oyo. Agwa mu kinnya muve ewa kigwemu. Tajja kigwamu mumulabule yeekange. Badde ngudde mu kinnya alowooza nti magezi ge. Ne bamalayika bakulabula ne baga nti awo tajja genda ne bakusala magezi. Oba omusajja oli ne bamufosinga n'akuba ettaala be banga ogenda kugwa mu kitaba n'oga nti mbadde genda kugwa mu kitaba. Naye bwe yali amaliriza yagamba nti inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kukyusa kyengera kyeyawa abantu okujjako nga bo bafunye endowooza endala ne bakikyusa. Ekyengera Allah kye yali atuwadde okulerera abaana awamu kyali kyengera mukadde wa ekyekyengera nemala naye kasita mukikyusa gwe n'otandika okugamba omwana ng'amukuba atya amanyize bwe nagenda muleeba amanyi bwe nali muleeba amanyi n'omwana bw'asula omwonoonyi omumaze ekyekyengera kyagenda kuba kakati byetuliko. Omukyala n'ayogera nga ne munnaawulira eri abadde adisipulininga omwana ng'omwana omukuba ng'omukuba otya gw'omuzaala omanyi bwe yannuma muleeba. Omukyala yakyogera ne ngamba kirabika maama teyalumwa. Kyennasika ne ngamba maama wange teyalumwa wamma. Kyeyava ngunjula bw'ati ye teyalumwa. Bano baalumwa nnyo. Bano baalumwa okukamala. Omukyala asobola okuba ne mukyala munne nga bamuliraano. Njagala okubalaga ku muliraano ate mu abaana mubiwulire muleme kubyekola ku muliraano. Omukyala ng'alina obwana bubiri ka Ahmada ne ka Zaituni. Ka Zaituni ke kakulu, ka Ahmada ke kato. N'agamba nti maama Isima ka Zaituni kano kasigale kaawo. Ntwale ka Isima mu ddwaliro. Nkomewo kasigale kaawo ewuwa. N'asimbula mukazi watwalooza gwagamba muntu mulamu. Alaba agezaga gwe Zaituni yanguwako ogenda ogambe maama akuwa essukaali wogenda okunywa. Mukazi wattu ne bamukima maama agambye mpa ssukaali. N'akomawo n'asena naye n'asena jiiko 2 n'aziteeka mu kikopo n'ateekamu n'amajaani oba n'entangawuzi aziteekamu n'akawa ne kagenda. Genda omugamba akuwe n'ekyokuliirako. Mukazi wattu n'akomawo n'afunayo beerindaazi n'alikawo ne kagenda. Aba yeeyongerayo n'agamba mugamba akuwe n'emmere. Mubuuza akomawo saawa mmeka nti agambye ayinza okulwayo n'emmere agikuwe. Mukazi wattu n'akomawo n'akwata eminwe gy'amataka. Oba ogenda gifumba otya eyoono n'eyooba n'eyababo n'amuwa eminwe 4 n'akanyeebwa akatoberedde n'ennyaanya n'agiteekako
abaagenda n'amugamba akuweeyo n'amanda. Omukazi n'azomba omwana omu bw'ati owa muliraanwa tosobola kumuwa ku bibyo ugwe era oyagala obikyanganye n'onaabe n'ebibye fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awo wetulaze era Allah ye kyakola n'abijjamu baraka. Kikino kyolaba nga tukaaba buli omu awoza n'ayina awoza bannange ebintu byetusobedde ebina basobera kuba Allah akuulamu baraka. Omwana wa muliraano tasobola kulya ku kintu kyo. Owulira ofa ng'abantu baalabiriranga n'abatali baabwe. Omu bw'ati zaituni n'ogamba aleeta amatooke ge aleeta amanda. Omukazi n'agenda okunona amanda ewa munne ono n'amugamba sooka oleete ekkalu nkuwe eririko omuliro. Leeta ekkalu nkuwe eririko omuliro nga Allah seeka nga Allah barakati ng'azijjamu. Kati baraka yazikuulawo buli muntu atunulira munne ng'omulabe. Just because of that naye abayizi mutuyambe mufune ekifaananyi kirala. Omwana omuwala yatambulanga ku kyalo kanzijjeko eyo mubawala. Omwana omuwala yatambulanga ku kyalo ng'afukamira emirundi nga 20 ng'agenda kukaduuka. Musibire mutya basibu mama gundi mwasimu ngera bw'aba tafukamidde amanyisa problem naye bamugurumingira kukubeera nti gy'alaga tajja kutawaanya bantu. Era bwe yakeerewanga maama n'ayomba nga bano be bateekamu ttiiki nti nedda omwana oyo twamulabye agenze obwedda agenda afukamira wano ng'abuuza abantu nga bali ab'oku kyalo be bakola ki. Omusajja bwe yagendanga okuwasa ng'alina kubuuza baaku kyalo abange zaituni oyo ali atya yabavuga nti yanguwako tebamukutwalako yanguwako oyo naye kati otya n'okubuuza ku kyalo. Otya n'okubuuza ku kyalo akakisaidi zombi nziraze abazadde mbalaze n'abaana mbalaze. Awo wakati tugenda kulongoosawo tutya inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kati ate kambagatireko wa idha arada allahu biqaumin su'a fala maradda lahu. Allah bw'aba ayagadde abantu badoobe bw'aba ayagala abantu badoobe abakwatirayo bw'ati ne badoobera eyo gye beetutte. Kyagamba eyo gye mwetutte nti buli omu afuge wuwe tujja kudooberayo paka. Wabarakallahu fikum. Nadde mbategeeza nze atudde mu maaso gammwe nazaalibwanga ennaku z'omwezi 5 sikikwekangako nkyogera waazi. Nazaalibwanga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano gwe bayita May oba Maayi omwaka 1906. Kakati gwe teebereza atudde mu maaso g'emyaka gye nnyina kyenkugamba nkitegeera. Ababaze mubaze yenze atudde mu maaso gammwe kubanga omubiri si gy'emyaka. Naye njagadde mbabuulire nti atudde wano nze nkubuulira nga gw'olina emyaka 15, 18, 23 emeka. Kati kyenkugamba mba nkubuza bubuza oba mba nkutegeeza. Kakati sigaze eddakiika meka sisobola okututambuza ne tuvaako wano ne tugendako ewala ne tukomawo. Sigazanga meka 3 ziwera kale dakiika 3 katutambule tugenda kuvaako wano tugende. Awo olwatuuka nga Allah subhanahu wa ta'ala abeerawo yekka. Abeerawo ki yekka kubanga ye awwal al-awwalina era ye akhirul akhirin. Talina ntandikwa era talina nkomerero. Bw'abanga talina ntandikwa ngera n'enkomerero talina. Kati Allah subhanahu wa ta'ala banaye tuli ffenna abawala temusitula maloboozi. Wegendereze tositula ddoboozi. Abagiraagira sirika
ngenda okuva wano njagala ng'olina kyofunye. Yaliwo yekka, okay? Bw'amala okubeerawo yekka n'alaba nga okubeerawo yekka tekikola makulu, ng'ate ye kyabbeeyi, mukama waffe oyo Allah kyabbeeyi. Kyeyava asalawo ba ambiya bannabbi bonna be yatuma mu nsi muno abaali bawerera ddala emitwalo 12, ate seerabidde ngamba emitwalo 12. Emitwalo emeka? 11. Ba ambiya bonna Allah be yatuma mu nsi muno baali emitwalo 12. Leave alone bino byomanyi nti batunyumizaako only 25. Naye baali bonna awamu emitwalo 12. Kale nga bwe mubuuza nti okijja wa era kankutwale nkulage gye nkijja. Awo olwatuuka ng'omu ku ffe abasiraamu abaaliwo ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuyita Jundub bun Junada, mwali mumuliddeko oba mu bracket Abu Dharri radiyallahu anhu, nako nkateekako Allah yamusiima. Omusajja oyo yalengera nga Nabbi atudde sallallahu alaihi wasallama, atudde yekka, n'agamba nti kakubye nga tekuli kinyeebwa, n'asooba. Yayagala nga mbuze ebibuuzo ng'ali yekka, n'atambula n'ayanguwa, n'amusanga n'amutolera salaamu n'amuddamu. Nabbi n'amugamba nti ijlis ya Aba Dharri, tuula. Sajja n'atuula, n'agamba bwe ndwawo ono wayinza okujja abalala nenemererwa okubuuza. Kyava amugamba nti ya Rasulallah, ng'akimanyi nti Nabbi ateera mubaka. N'amugamba nti nkakasa bulungi oli Nabbi ate oli mubaka, ekyo kyo nkimanyi, naye njagala kumanya bannabbi bonna Allah be yatuma bali bameka? N'amugamba emitwalo 12. Awo enkijja n'amugamba nti ate ababaka muli bameka? N'amugamba nti Allah yasunsula mu 313, 313. Kakati ba ambiya lyeri bagatta baali emitwalo 12. Ate ba rusul ne babeera 313. Abayitibwa ba ambiya be ba prophets. Bw'owuliranga mulungi nabbi gwe bayita prophet, ate omubaka gwe bayita messenger. Kati ye Nabbi Muhammad yali prophet ate nga messenger, ne banna abalala 312. Banne abalala 312, kubanga bonna baali 313. Kakati abo bonna Allah yabatuma ne bajja wano ku nsi. Ekyo kikulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yaddira obusiraamu n'abukutulamu obutundu emitwalo 12. Obutundu bw'obusiraamu emitwalo 10. Naye nga buli nabbi ajja amuwaako kaamuwadde katono okusinziira ku mulembe oba ekiseera ekyo nga bwe kyali. Nga kamuwanaga wetwalaako kabaŋŋambire, naye obusiraamu bukyaflowinga. Mutegere kye ŋŋamba? Siraamu bukyajja naye gwe please Adam bawaako. Naawe Idrisa bw'ogenda bawaako. Naawe nga bonna omulama bali ku ki? Gumu busiraamu. Era ekikakasa ekyo Allah yakyogera mu Qur'ani si kyange, yaga nti inna ddiina inda Allahi al-Islam. Ye gy'amanyi ddiini busiraamu. Eri maaso n'agamba nti waman yabtaghi, oyo yenna anaafeffetta n'agwikiriza ghayra al-islaami diina, n'agwikiriza ekitali busiraamu n'akiyita eddiini, falan yuqbala minhu wa huwa fi l-akhirati min al-khasirin. Ebyo ne bwe sivunula bye musiibamu. Kakati olw'okuba yasalawo ekyo, buli nabbi eyajjanga ng'aleese message eya Allah agireeta eri abantu bamutumyemu, nabbi oyo yagambanga bw'ati abantu bazzeemu. Ate nga Allah amunyumiza. Naye Allah yanyumya n'agamba nti kuntu kanzan makhfiya, olubereberye naliwonzekka nga ndi kyabbeeyi ekitamanyiddwa. Fa ahbabtu an urafa, nenjagala mmanyike, mbeera nti ekyebbeeyi nga simanyiddwa. Fa khalaqtu lkhalqa, kyenava mpitira mu kkuba ery'okutonda ebitonde li urafa,
nsobola okumanyika. Agambye tugenda kutambula tugendeko eyo gy'obadde tomanyi kati gye tuli wano kazovaawo. Allah yali kya bbeeyi ekitamanyiddwa. Ere si wano ekazo n'obeerawo wekka tolina kyoyinza kuganyulwa. Era toteekanga mu dduwaazo n'ogamba nti ayi Allah abeekazo bonna bano bagiyewo mbeerewo nzekka bino bibeere byange. Togenda kufunamu wadde n'akatono. Era ogenda kukuba bukubi nduulu. Oba oyagala okukakasa ekyo gwe Allah azukuse ggwe wekka mu kazo bw'oti. Otambuleko nga tolina mulala gw'olaba ojja kufubutuka oddeyo eka. Emisinde emiyitirivu ogambe kiki ekigudde mu nsi era osigaleeyo oleme na kufuluma. Kati ne Allah agamba okubeerawo yekka ng'ate kya bbeeyi y'ayina bino byenjogererako, y'ayina mmwe, y'ayina ebyo ebiwempe by'otuddeko, y'ayina ebijanjaalo by'ewaakalya, y'ayina n'ennyama gye waakalya n'emiyembe n'enyekindeke ki nga byonna biri wali abiina bw'ati. Yali kya bbeeyi naye nga tetamanyiddwa. N'asalawo atonda ebitonde amanyike. Muntegere kye ngamba? Kaakati n'agamba nti kantonda ebitonde. N'atonda ebitonde nga bwe mubiraba. N'atonda al-qalamu, n'atonda al-arshi, n'atonda al-kursiyu, n'atonda najja ng'atonda ebyo byonna n'amala obitonda bebamba n'abimalayo. N'agamba kaakati kambulireko bamalayika bano. Nabo nga yali yamala obbatonda n'agamba nti abange bamalayika ojja genda okebere mu ssuura bagiyita Swad. Endowooza Swad. Ayi 71. Omanyi seeka kasinze kasanina na seeka kiba kiwedde. Suratu Swad aya 7 ya 71. Ndekika asatu era zigendeddeko. Sigenda kubalwisa. Njagala kuwa kintu ekigenda okukuyamba. Otambule mu nsi muno ng'otegedde ky'oliko. Amugamba atya? Weewo wennyini. Wa idh qaala rabbuka lilmalaika. Akaseera kaaliwo omulezi wo olwagamba ani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idh qaala rabbuka lilmalaika. Ekiseera kyaliwo omulezi wo gwakutumye n'ategeeza bamalayika bw'ati inni khaliqun basharan min tin. Nze this time ngenda kutonda nga gwentonda muntu naye ngenda kumujja mu kadongo. Twin kadongo turabu ttaka eryo lyotuddeko awo eryo babanga kiwalisa liri lyolaba baliyita ttaka naye akadongo lyerino nga lye batabula ne bakola bulooka. Eryo lyolaba batabula eryo ke bayita akadongo. Kati agaye nti inni this time inni khaliqun basharan min twin. This time ngenda kutonda nga ntonda muntu ate nga mujja mu kadongo. Fa idha sawaituhu. Bwe naaba mmaze okumukola nga bwe njagala abeere. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Era ne mufuuwamu omwoyo gwange gwe mmanyi nti ogwo gwe mwoyo gwe nteekwa okufuuwa mu bantu. Ekyo kitegeeza ebinyonyi birina emyoyo gyabyo, ebiwuka gyabyo, ebisolo byabyo, naffe abantu gyaffe n'ebyennyanja birina myoyo mirala. Kyava agiyita min ruhi. N'aguyita mwoyo gwe ogwo yateekateeka ng'agenda kuguteeka mu ki? Mu bantu. Muntegedde? Fakaulahu sajidin. Mweteeketeeke eyo maaso wajja kubaayo okuvuunama. Mweteeketeeke mu maaso wajja kubaayo ki? Okuvuunama. Balina bye baayogera ne bwe tutagendayo naye baamala biseera. Kyabayitirirako obuyitirizi. Kati Allah n'ateeka mu nkola nga kyalina okusooka okukola kwe kusindika bamalayika bajje wano ku nsi bamale okuggyawo amageege amajini ge yali ataddewo nga gaakamala emyaka 12 wano mu nsi naye nga goonoona bwonoonyi. Naye bali abatemezzaako ate bo bennyini bagenda okutuma bajje bamala okuggyawo amageege amajini olw'okubanga gaali gaakamala ku nsi emyaka 12 naye nga goonoona bwonoonyi. Gayiwa musaayi gakola buli kikolobero. Allah n'agamba nti okutyo
kansindika ejje lyange baga disciplining. Ne bakuba amagege ne bagakuba baga disciplininga. Era Allah n'asalawo n'agamba ekyo kye mwakoze nga muleeta bwonoonefu mu nsi si kyabaagala mu territory eno, mmwe mbawadde ku bizinga. Abaituli ffenna mmwe mbawadde wa ku bizinga. Bano ne bagabanga bwe gadduka kuba abo ababiri bo balabagana. Ne bakuba ne batwala ku bizinga. Naga nti eyo gye mbawadde, naye ekirala kye ŋŋenda okukola ŋŋenda kubajjawo ekifaananyi kyammwe ekisangulewo, temuteekwa kulabika. N'asangulawo amagege tegalabika. Ayina gw'aleeta ajja abeere awo nga ye alabika. Oba mutegedde oyo? Ati bw'amala ekikola ekyo ne baga disciplininga, bamalayika ne basangiriza ekigege nga kito. Laba nkola ya Allah. Ekigege kyali kito nga bakiyita Azazilu. Ne bakikwata nga bambi kigenda kidduka kigwa, ne bakikwata. Allah n'abateekamu okukirumirwa. Alina kyayagala. Bwe bakirumirwa ne baga nti kino tukitwale tuwangaale nakyo. Nga bali babamaze bakuba bulungi babatereezezza. Ne basitula kino yoga ewa Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Yaba amanyi n'ababuuza nti ate ogubadde. Bonno kye baakola ne baga nti ono tumusaasidde ne tumuleeta awangaale naffe. N'abagamba oyo tasobola kubafaanana, mwe nabatonda mu kitangaala, ono namutonda mu ki? Mu lunyata. Abaana abato bw'oba olinaanye omwana omuto nga tamanyi lunyata, lumubuulire gwe omukulu. Olunyata olunyata Allah mwe yakola amagege. Olunyata waliwo abakulu abati olunyata olumanyi ebubayambako. Yes, sebo bayambeko. Olunyata Allah mwe yakonda mwe yajja amagege. Naga temusobola kufaanana. Bano mbatonze mu lunyata. Ate goli waki? Mwe muli ba kitangaala. Ne baga nti akatuwangaale naye. N'agamba it's all right. N'amuteeka mu bamalayika ab'ebiwawaatiro ebina. Omanyi Allah yatunyumiza mu suratu Fatir. Suratu Fatir. Ate aya esooka yennyini weshiba Allah yagamba alhamdulillah fatiri samawati wal ard ja'ilul malaikati rusula uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba'. Naganti yazidu fil khalqi ma yasha'u. Jibrilu n'amuteeka wawaddako nti inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Olaba kati bamalayika ab'ebiwawaatiro ebina mboogeddeko kasana mmwe mbawulidde. Kati bamuteeka mu beebina n'awangaalirayo. Okuwangaala okwo kwe yabeera nabo n'atandika okubalaga nti ye tabafaanana. Bano balunyata, ye walunyata, bo bakitangaala. Era teyabafaanana. Kati Allah n'alyoka alagira bamalayika basatu. Omu ye Jibril, Gabrieli, Jibrail. N'omulala ye Mikaili oba Michael. N'omulala ye Israel oba Malakul Maut. Oba bano bamuyita malayika walumbe. Bameka abasatu. N'asooka ayina ebiwawaatiro 6. Jibril alayhi salam n'amugamba nti genda ku nsi ondeetere ettaka turaabu. Najja n'atuuka ku nsi n'ayagala okuyoola ettaka. Ayagala kuyoola ttaka litwalira ani? Naye nga Allah amugambye njagala lya miteeko 3, eryeru, erimyufu n'eriddugavu. Najja naye bwe yayanjuluza bw'ati ekiwawaatiro, of course akozesaako kimu. 6 baalumuwa kubanga ye buli lwajja wano ku nsi abazze to save the situation. Mbeera etabuse. Nabbi bamusimba ekibuuzo ekyo nga yatuuse dda aleese ansa. Akati yaawo bw'agira ati ayole ettaka.
kumbe Allah yateekateeka dda nga n'ensi eyogera ensi gye tuliko eyogera Allah yagisirisa abakugiteeyogere abantu bandigambye nti watussa ku bunkenke kyetwava tukugondera yagisirisa ekulaba nga tosadde naye nga kwotambulira bwoti naye nga senga lino Mungu aliyeeyo wansi naye nga tekyafulumya ddoboozi n'ojeema ng'ensi esobola okwogera kuba kwojemera kati ensi yamugamba bweti negamba nti gwe Jibrilu neewogoma eri Allah kumponye togeza nonkendeezaako nkulaba oyanjuliza ebiwawaatiro oyagala kunta Jibrilu naati naddayo n'agamba mukama we nti ensi yeewogomye gy'oli ate kasa yeewogoma gy'oli ze sinza kukola kintu kyonna n'agamba gwe genda mu department yo dayo n'atuma Mikail najja alimba mu biwawaatiro bina n'ayingirawo n'agolola ati nemugamba kyekimu ntasabudde naye n'agenda n'alyoka atuma Israel malakul mauti namuga nti genda ondeetera ettaka oyo najja n'atuuka ku nsi ensi netandika okwogera ebyo byeyayogera ebyo ono n'aga nti nange neewogoma eri Allah kumponye sigeza n'enzirayo nga situukiriza kiragiro kye antuma ttaka gw'ofugoma ensi ye yasirika ebivaako negamba waayo n'omusajja n'ayoola ettaka ya miteeko 3 eryeru erimyufu n'eriddugavu n'alitwalira Allah mwe baatujja ffe ne batabula ne kafuuka akadongo twin kati Allah n'akola ng'agenda kukola omuntu asooka oli gwe yayogeddeko ng'amukola ng'obuwanvu bwe bwati agenda kubeerako 6 ezo nzira ate wano ng'aliko 7 ng'ali 60 by 7 60 ngamba ate wano ng'aliko mmeka 7 feet bakanyama mbalabe teri kanyama asobola kwepika bwati naweza 7 naye Adamu ye nga kyekikula ki Allah n'amuteekateeka nga bw'ayagala abeere ne bwemba ebirala byonna sibyogedde n'amumaliriza bulungi n'ebirala byonna kyali kiwedde ye muntu oyo gwe twafuna asooka ffenna gwe tuvaamu ayitibwa Adamu alayhi salaam. Okay? Wamala okumuteekawo bamalayika era ne bakangaza nga baagala kulaga nga baagala kukola ekikolwa kyani kya Nabbi Musa era ne bagamba naye Katonda asobolayo okutonda ekitonde ekitusinga amagezi. Allah yayanukula na kikolwa era mu Qur'ani eyo Allah agamba tikasaba ayogera ekyo wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Mumbulira amanya g'ebintu ebyo mubanga kyemwayogedde kyamazima siza kutonda kitonde kibasinga ki magezi. Naye bamalayika tebasobola kwogera wala erinnya erimu naye nga Allah yakozesa ki yateeka buteesi irimu mu Adamu bw'ati n'ategeera buli kimu era n'ayogera. Bo bwe balema okwogera bafulumya kigambo kino baga subhanak wayawukana gwe Allah la ilma lana tetulina kye tusobola kumanya illa ma 'allamtana okujjako ky'oba omaze okutuyigiriza innaka anta al-alim al-hakim bwekiri gwe mumanyi ate kakensa kyali kiwedde naga nti ya Adamu ambi'uhum bi asma'i wamma gwe gababuulire falamma amba'ahum bi asma'ihim Adamu bwe yagogera qala Allah n'agamba bamalayika alam aqul lakum sabagamba nga sinaba na kutonda kuno ono inni a'lamu ghaiba samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Awo sijja kuvunula bano ndabye bakitegedde. Olwamaliriza Adamu yali abawangudde yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo aleete abo ono awangudde kati ate Allah ayagala alabe
ng'aleetayo oli ne yeebasa ono ŋŋambani ne yeebasa ono Adamu otulo nga tuwanvu, n'addira olubiriizi lwa Adamu olw'oludda olwa kkono nga yeebase ate nga lugomu, n'alusokoolawo n'omukono gwe ogw'ekitiibwa, n'alukwata bw'ati n'agamba nti beera. Abo ne bavaamu. Bano ne babeera nga be baava obutereevu mu ttaka bano, ate bali ne bava mu lubiriizi olwono. Kigambo bugambo nti beera, omukyala Hawa yali amaze okulabika, ate nga this gentleman yali yeebase agenda okuzuukuka nga Hawa atudde on the left hand side eya Adamu emitwetwe. Are we together? Left yene yange. Kati wano watudde ng'omukyala atudde yeewombeese bulungi nnyo, alindirira ono azuukuke. Ono omukulu olwali okuzuukuka, olw'okubanga Allah yali amaze okumuteekamu ziri senses 5 mweze mumanyi zengenda kumenyako emu, endala bazimpulire gw'ensonga muyambuulira. Waliwo sense eya testing, eyewedde, endala yugira nnyo tuwulire. Nze ndeese eya testing. Senses ziri mmeka? 5. Eyange testing wama tuwendala. Ekola ki? Anti siwulirayo mwogera. Seeing, okay, ezo 2. Endala? Ko bali abawala bazirina. Ne bw'otayatula nze nja kutegeera oba okyogedde. Eyokusatu? Hearing. Ezo 3 ebola 2. Singa nambulira eyo aba ayambadde enkofiira ebola 2. Smelling, using the nose. Then the last one, feeling. Kakati Adam yakozesa one of those senses. Agenda okuwulira nga awulira wano wayinza okuba waliwo ekyo, nawe ndowooza kyali kikutuuseeko. Musajja watu agenda okukyuka bw'ati nga nakyala kwalaba steady atudde waali, n'amusimba ekibuuzo n'amugamba nti lima khulikti, lwaki gwe otondeddwa? N'amuddamu smartly n'agamba nti litaskuna ilayya, otebenkerere gye ndi. Allah yali amaze yali amaze. Olaba kati n'akola asooka n'afuna n'obwokubiri, twali tuwedde ffenna mwe tuva. Oyo Allah subhanahu nabagambye wano tetuliwo kati kasitobawo nga wasigadde kazo olabye. Tuli walala tetuli kazo. Kakati eyo amaze okutonda bano ababiri. Look at this. Bamalayika ne beegaganula. Naye ekibeegaganuza kiki? Balowooza ne banaasobola Adamu. Ne beegaganula ne baga nti ya Adamu luli watuwangudde n'oyogera amannya g'ebintu byonna ebyabaddewo, naye oyo yakatondebwa. N'olwekyo oyo bamuyita batya? Adamu agamba nti oyo ye Hawaawu. N'akibamalako. Ne bamubuuza lwaki atuumiddwa Hawaawu. N'abagamba nti li annaha khuliqat min shay'in hayy, olw'okubanga atondeddwa mu kintu ekiramu. Yenze kyava ayitibwa Hawaawu. Bamalayika Allah agenda obbagamba kyeyabagamba nti abange bamalayika mwenna isjudu li Adama. Bonna baavuna kuvunama. Yali abamaze. Kyekyo kyolabanga bagamba kyekyo Mukama waffe oyogedde ekyo tulina kikola. Fasajada almalaikatu kulluhum, bonna ate ne ajma'in, illa eyo nyukta ya istithnai. Allah naga nti illa iblis, okujjako oli gwe nayambaza ekyambalo ky'abamalayika naye nga tabalimu. Aba yagaana wastakbara, ng'ayitira mu kkubo lyakwekuluntaza, wakana minal kafirin, n'aba nga atandisewo kati gurupu ey'abo abagenda okuwakanya Allah nga ye komanda. Kati Allah ataddewo
bano bantu waliwo n'amagege ate kakati waliwo nonaze nga naye alina gurupu ye naye nga yajja kugenda ng'asendasenda ku bano ateeke neewuwe basobole okugendera Allah. Ebyo byonna Allah yabikola ng'abikoza bwenkanya, naye kati gwoyinza ogamba yatutta no, abikoza bwenkanya. Agamba Adamu ti ya Adamu iskun anta wa zawjuka aljanna, ebyawano muwangudde kati nammwe kambalabe gwe n'oyo gwe nkugjeemu nammwe mugende mubeere wali mujjana. Fakula concentration mukiteeke mu kulya kwokka, minha nga buli kye mwagala okulya nakiteeka mudda, ragadan haithu shi'tuma, buli kiseera bwe munaaba mwagalidde. Bagamba nti bayingira ne basooka ne balambula ne balaba buli kimu, n'abagamba mubirabye n'aga nti otyo attention, look here, wala taqraba hadhihi shajara, only this tree gwe muba mutakola ki, it is kusemberera. Bwe munaba mukusemberedde fatakuuna mwembiriri mujja kubeera mina dhalimina, mujja kubanga mumaze okweryaza amaanya. Nabo n'abateeka ku testi, wano bawangudde abatutte ku testi endala, aya ne bayingira ejjana, omu bamujja mu munne, okay, ne batandika okulya, tewali kusaala, tewali kirala, is only this. Nga Allah abatadde mu mbeera eya belching, belching, that is okubejjagala bya, lwaki? Kuba yali tabawadde, wagenda kuyita susu na wagenda kuyita pupu nga abiseewo, okay? Kubanga ejjana teriimu bikyafu, tesobola kgenda mu bikyafu bya mirundi emeka, albaul wal ghait, susu ne pupu tebigenda mu jjana. N'abakola nga tebalina kibavaamu, wabula bwe bamala okulya bakozesa system ya belching, byonna ne biggwamu, ne balumba ne biggwamu, ne balumba ne biggwamu, ne bakola resistance ya myaka 99 nga tebawuliriza Iblis. Buli lwe baleeta nga Adamu alabula munne nga batereera nga baleeta 99 years, omwaka ogw'ekikumi ne kalaba nga ekisobola omuntu kyetaaga kulayira. Ne kagamba wallahi inni lakuma lamina nasihina, mbalayirira Allah, muganye mbabuulirira naye mbalayirira Allah, nze ndi mubuuliriza omulungi gye muli. Oli mumutegedde oyo n'apiikinga, ono n'asigala nga ataddewo resistance, oli n'atandika mpola mpola ng'asikiriza ono, nga bw'ava wali n'atuuka awo awali empagi n'ayimirira n'agamba naawe jangu, oyo kaalayidde oyo, n'alayira mukama waffe ate okuba amutegeera, jangu. Omusajja wattu najja n'atuukawo, bwe yatuukawo ono n'asimbula n'avaawo, amwongerayo n'asimbula, buli lwatuuka okutuusa oli lwe yatuuka ku muti, ate omuti gwaliko ebibala. Oli tayinza kugamba nti tosemberera muyembe gwange ng'agamba kulya muti. Guli gwe tosemberera muyembe gwange aba agamba ebibala ebiri ku muti. Kati omuti ogwo gwaliko ebibala, kati Hawa bwe yatuuka n'anoga n'ayita munne n'agaanirawo, n'amugamba nakugambye oli, ne yeerabira n'asembera. Omukyala n'akola kye bayita dhauku, okukomba, n'akomba ekibala. Gwe bakuwa apple, gwe genda okwate apple ogikombe bwoti, tosobola kugijja mu mwasi ne bw'oba oyagala otya, n'ogikomba bukombi bwoti, bakusangawo emyaka 10 ng'oli ku apple okomba bwoti bwoti, naye nga totegeera ki ekiri munda akomba, ng'akomba. Yagenda okulaba nga talina kyajjamu, n'akisimba erinnyo, balina amannyo nga ggwe, n'aluma bekka, kajuyisi ne kagenda mu lubuto, n'alya n'awoomebwa,
bwe yamala okulya oli musajja wattu oli no yasoose okulya ono musajja wattu n'atenguka naga nti kaalidde nange nnyina kulya n'agenda n'anoga n'akomba nga the same naye n'aluma bwe bamala okulya embuto ne zibaluma bombi ne bakutama bwe bakutama nga ebyo balumiza olubuto birina okufuluma ate nga Allah yaggalawo ekyali kyetaagisa okubajja mu kifo kye balimu kubanga tekigenda mu bikyafu ebyo babaleete ku nsi egumira ebikyafu ebyo kati bano olw'okuba olubuto lwabaluma Allah yabambula ngenda kuva waggulu wetegereze bulungi Allah yabambula ne basigala bukunya buli eyatunulanga bw'ati ensonyi ne zimukwata Allah agamba nti watwafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna ne bapapirira nga buli omu anoga ebikola by'omujjana beesibe wano bwewati kyova olaba bwe mba demonstratinga bwe weeba katojabira beesibe wano bwewati bwe bamala okwesiba obuyina wanaadahuma rabbuhuma omulezi waabwe bombiri n'abakoola n'abagamba alam anhakuma saabaziyiza mmwe mwembiriri antilkuma shajara mwembiriri obutasemberera muti guno wa aqulu lakuma era ne mbaddiŋŋana nga mbagamba ti inna shaitana lakuma aduwwum mubiino nti oyo shaitani mulabe wa lwatu ne bwe mubanga mumugondedde ne mukola ekyo it's all right kati mugenda ku nsi buli muntu muwe second chance n'abaaba n'abavaamu second chance esooka yali wasted ne bakadde bafe abameka ababiri omu yagenderera yaliwa this one yeerabira era Allah agamba mu suratu Twaha seka lero bwegana nendoza suratu Twaha naye aya saagikwata naye waliwo genalabye kakensa agenda jimbulira wishiba agamba tuwalakad ahidina ila adama min qablu fanasiya walam najidi lahu azma najingana adamu nga mugamba oyo mulabe fanasiya neyeerabira walam najidi lahu azma samusanga mukumalirira kwonna bwe yali agenda yeerabira bwerebizi kyali kitegeeza barakallahu kyali kitegeeza aya 15 suratu Taha kyali kitegeeza nti Allah amaze okutulaga nti oli asobola okufalaasira ono neyeerabira namwirabiza kyaliko namufalaasira ibundi neyeerabira akati n'atuteeka wano nga waliwo omufalaasizi waliwo n'omwerabiza ono akati lugendo lwe tuliko naye ate ffenna tutadde wamu kati ebyo mbadde mbatutte bw'otegeerayo nojja wano ku nsi oba ogenda kukola bulungi ibaada ng'ojja kuba mu layini okuba bukubi kafaananyi nti ebyaliwo ebiti nti wano nyina kuba sitede nyina kubeera ki sitede olugendo bwetutyo bwe tulutambula baneneeyanziza okumpuliriza neemaliriza na kano omuntu bw'akusanga ekazo mu sitensen n'akubuuza nti ya Uthman min aina anta wange Uthmani ovaawa kasita omugamba nti la adiri simanyi bagamba takubuuza gy'olaga kuba omuntu atamanyi gy'ava tasobola kumanya gy'alaga kikigenda kusoboka ovaawa simanyi sisobola kubuuza gy'olaga kubanga omuntu ava gy'ava ng'amanyi gy'akolaki naye tomanyi gy'ova nze nkubuuza nti olagawa kati nze mmaze obbalaga gye twava kati era munambuuza nti tulagawa kasa mutegedde nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okutegeera ebigambo bino n'okubikolerako ate tubyongereyo n'eri abalala nabo babeere nga babitegeera era babikolereko kubanga obusiraamu ddiini yakutuusa nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abali wano atuwejjana
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.